mutulaba byonna gye musinzidde okuba nti mutulaba olunaku lwaleero kyanjawulo tulina omuyimbi owakabi bamuyita Fresh Kid, one of the talents I believe nti zaateekawo enjawulo mu music industry. Kkiriza oba gaana oba oyagala oba toyagala, omwana ono yateekawo emirimu mingi eri music industry n'abato banne kogata n'abantu abakulu nti abafunamu si bato bokka waba ne bapromoters n'abali mu stakeholder mu music industry fenna fenna. Fresh Kid soko buze kwatula batendo cyane n'abantu n'abali kutulaba amanya Fresh Kid Rwanda anyobelanga ngobalenye kutapa komsibalenga subscribinga mudayinga babuzako monna Fresh ebitabo bigenda bitya tusokere ku bitabo mpolampola bigenda bitya kikwasaganya otya bebityo yampa ebibaddenga birungi twawumudde naye nga babayitano tugenda kuddayo era nga namu P7 nabeeranga tukwasaganya. Like when it comes to you, kubitabo ebyo ogenda mu P7 ekikwasaganya, how do you get to kwasaganya ebitabo because ogenda kubeera candidate this year and still ogenda kusigala nga okola music okikwasaganya okubeera nti obalansinga music n'ebitabo? Ngezaako nnyo beera nga mu time ya music nkola music then bafanyi bange ne mubateera then nsaayo okusoma okufokasinga kusoma era kyekyo wanti olengezaako beera nga since you started this career, sijjagamba kiti ofunyemu kuba gyofunyemu birabika ofunyemu erinnya ofunyemu okuba nti osikatisawa zonsobola okuba nti olalirira bakadde bo ne bakyalibo fenna okitegeera but since you came in the music industry which challenges ozenga ofacing as a kid mu bapromoters mu bakompyuta bo abakulu n'abato? era obeeramu abatayagala mbeeramu bakompyutas naye nga challenges ezibadde nyingi nnyo abantu badde very supportive era mbeeramu ne baheta naye tugezaako nnyo beera nga tuba ignoring ne tukubira batuwagala. Okay. Manager Francis okyamuwulizaako yakyaliyo? Gyali bigenda bitya oba takyali ku alo? tutawuliziganyabo nenga tekufira ntino gyali naye Okay, Fresh, I see you with Chameleone, okoze zebayita Kipepewo remix. Olwo oluyimba lwafuma mu 2006, lwali luyimba lwange nali mu P7 I think around there. Lwali luyimba lwange nga lwagala nnyo n'olundiramu n'olutuulamu I think naluwulira nga wakaluta. Lwali lunkolera nnyo nalwagala nnyo waluntuuliramu bulungi. Wakwataganya otya ne doctor okuba nti okaminga neno idea era doctor amukonvinsinga nti okuba nti akkiriza. Anti doctor now meeting. Nga tugenda okukola oluyimba lwa Christmas mu 2020. Watsobola okukola oluyimba nagamba tuddemu oluyimba lwonna ekusanyusa kutwalira awulirizeemu otwamala dukola tumutwalira natuwa rights commission era naffe ne tumuta ne banyumirwa. Fresh mu buto obwo nga bwoli bagamba bamayanja bakibulemu bayayemu. I see with Palaso mukwano gwange okusinga Chameleone akuwadde ka surprise bamayanja bakubaidde bakamusikiti gwe ne payasi oba mulimba mukwatagana nnyo. Auntie they love me so much. They're very proud of me and I love them too because I love their music and they are like very good people. They are bagalanyo, they're all in the same money go band. They treat me well. We are friends. Okay. Yes. Fresh gotumulira omwaka gutandika. Your friend by the way freestyle in a concert. Enaku zombi zigenda kwera ngameka. Should we expect any concert right from now or tumaliza bitabo? Okay. Maybe next year Okay. Omwaka gwakatandika abayimbi bangi abatwala ennyimba bali mu kuta ennyimba oli omu ku abo bensubira okumatata what do you have in store music omulina ino because oli muyimbi which collaborations this year the people want to expecting? They're gonna be a lot of collaborations. Okay. Most likely we never sing new music, we never someone nyimba nani nyingi zinatoka mu studio. Yes. Okay. I've seen mukwano gwange omu namawulire munnange bamuyita Andrew Atali Freddy Commander akukozesa ekibuzo lwaki kapiripiti akubeeramu? Yekyaliwo era wonna bagamba era singa mutulabako ku TV twesanga tubeera bakyali twegongako then tukwasagana ebintu kubanga fena tuli bayimbi tulina okwera supporting. Nkulabye you talked about something corporate interview did Chameleone give you corporate about this? No, he never gave
he allowed me to do that song. Okay. Like, everything, they didn't ban me or anything. It was very okay because I got that permission to release it. Okay. I still got that copyright on the song. Okay. Like nkulabye ng'oli musajja mugezi nnyo because copyright kinewunyisiza nti okimanyi n'okimanyi. The federation egenda mu maaso n'okuba nti okulya ekwasaganya copyright n'ebisigaddewo nga gwe omwana omuto generation leader because oli generation leader tukikiriza oba kigaane neoba oyagala oba toyagala oli generation leader nga generation leader w'abaana abato oba generation leader oweno omulembe watekinga okutegerako akatonto copyright. Like, okay. How do you see the federation? Because of their federation, when you are kuyamba now we so kumanje kusika mu mukono bali. Tuyamba nyanga bayimbi fena era nange n'abakintu kirungi. Sirinza gamba nti no right now but it's a very good thing. Okay. Developing our industry. Okay. You've talked about collaborations. Now to turn about to maybe about collaboration. Collaborations is all said that you did a good job again. The number to work in there is up. So we're by Bunga. And I'll see the bag of matching up collaboration. And as singles, but we don't have a single. What's up? It's a total time. No one can. Ate no fresh kid yogedde collaboration naye nezijukira nti waliwo collaboration enene eggwanga gye lyalindira okuva edda lwakuba tetumanyi fresh dad collaboration with fresh dad twagyesunga kuva dda tugirindiridde mugitadde oba mugikola dde tuyinza kirowoozaako naye nga Justin ayinirage namugamba tuze nga byagaana biki ebyo kubanga wangulagwa bibiri n'ebiti ssatu n'agamba nti yakunzita agamba ayinza omugaana tuulayo ku stage eyo nemugamba asooka aleetayo $5,000,000 ate n'agamba nti bwetayagala zinfa kati nemugamba ebyakola paso gebalideko agambe bafanzi be tine ebyakola nesikudoga naye nzi Wow, you're so crazy. Fresh natumaliriza obubaka okusembayo obw'omwaka eri bafans bo. Happy New Year, omwaka gubagendera bulungi. Nabayisamu 2023. Thank you so much. Mwebale nnyo beera nga mumpagira bafanzi bonna mbagala nnyo. Yes, akasembayo omanyi kati you're the gentle guy, generation leader. Bw'otunuulira nti fresh kizo bagana mu basajja abaana abato balabira their role model okitegedde and like Rista bw'otunuulira barapa abawala abato she's their role model enkolaganayo ne Felist eyetya wakati awo. We're just friends. Okay. We're just like every other